Ampuliriza omulungi, nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essuula eno ey'omwenda, emboozi ya Lwanyaga, entemula emmeeme mu kitabo kyaffe ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Nduddewo okudda okubaweereza nga bwe mumanyi ebyalo birawa nnyindo okweggala oluusi bimanyi okutuyingirira naye nkomyewo si weewaawo nga sinnabatandika kitundu kyaffe ekyaleero nga bwe mmaze akabanga nga sirina mmwe. Munzikirize nsooke mbajjukizeeko kuba akabanga kayiseewo, ennaku zeetoolodde. Munzikirize nsooke mbajjukizeeko ku ebyo bye twayitamu mu kitundu kyaffe ekiwedde ate musobole okugoberera kino ekyolwaleero obulungi. Tujjukira nti mu kitundu kyaffe ekyo era twali mu ssuula eno yennyini, emboozi ya Lwanyaga, entemula emmeeme, era ng'omwo munnaffe Kewerimidde ne Lwanyaga baakwata emboozi. Lwanyaga n'agezaako okumunyumiza ku ebyo bye yaleka mu nsi y'abangisi banno, amubuulire n'ensonga eyamubombya oba eyamutuusa okubeera mu kifo kino mwe yali. Tujjukira nga Lwanyaga ategeeza munnaffe Kewerimidde nga bwe baamupangira olukwe lw'okumutta bwe yayambuka ku lusozi eyo ng'agenze okufuuwa omulere mbu mukyala Mawanda anyumirwe, kumbe baali bamupangidde enkwe. Ebyo yasimattukayo busimattusi, Mukama yazza bibye kuba n'omutemu. Tujjukira nga yalowooleza ddala nga Lwanyaga yali afudde olw'akasale ke yamukuba mu kifuba gattako ne mu mpompogoma gye yagwa. Ebyo ndowooza tubijjukira. Ekitundu ekyo we twakifundikirira nga munnaffe Lwanyaga mu mboozi gy'anyumya ng'alaga yasobola okusimattuka ekiwonvu ekyo n'avaayo n'alowooza ku by'okudduka agende, naye omutima ne gumugamba amale okuddako mu lubiri azuule ddala ye wali wavudde olukwe lw'okumutta. We twakomera ddala ng'amaze okwesolesa mu lubiri era Mukama n'amuyamba n'agwikiriza omutemu oyo ng'alina gw'anyumya naye. Era we twakomera ddala nga ye alaga nti yakizuula nga Mawanda ye yali amuteekeddeteekedde okuttibwa. Ndowooza nkujjukiza bulungi, nkusaba onzikirize nneme kulandagga nnyo awo wennyini we mba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'omwenda, emboozi ya Lwanyaga, entemula emmeeme. Ebigambo bino bye nasanga boogera byammala okuzuula nga kye nnali nteebereza ddala bikyali, nti Mawanda ye yali ampangidde olukwe okunzita naye nga ddala lwaki yali ansasula bw'atyo. Mu kaseera ako obusungu bwanninnya wabula nga kye buntuma okukola ndaba kiyinza okunviirako okugwa mu kabi, anti bwali buŋŋamba kweyoleka Mawanda ambuulire lwaki yali ayagala okunzita. Wabula oluvannyuma lw'okulowooza nga mu ekyo nnali nnyinza n'okufiira ddala, nasalawo nve mu lubiri lwe ntaase obulamu. Ekyokumala gadduka nalaba nga tekimmala, kwe kusalawo nketta omutemu oli eyali apangisiddwa okummaza emmere ate nze mba nkimutuusaako anti bulijjo olweyagaliza muka kitaawo. Ono namuwondera mu bwekengeze kuba ekituufu okusinziira nali ntegedde nga si musajja wa muzannyo gw'oyinza okumala gattanga ensiri. Okusinziira ku bigambo bye yali ayogedde ne gwe namusanga ayogera naye, ekitundu mwe yali avudde nali nkitegedde bulungi ate nga waliwo amakubo abiri gokka agatuukayo, era saamulinda kusasulwa, nze ne ndyesooka muteege mutuuseeko kye yali asasuliddwa okunkola. Wabula nga ndi eyo mu kibira mbwamye ng'engo mulinze mutaagule, nafuna ekirowoozo. Wadde mu kaseera ako nali ntegedde nti Mawanda ayagala nfe, naye nali sinnyonnyose ensonga lwaki yali ayagala okunzita. Kale ekirowoozo kye nafuna kyali kya kusooka kwogeza ono nga sinnaba kumukuba ku ssekalootera. Mu kaseera ako obudde bwali bwolekera kuvaako nsonyi era gwe nali nninze yasalawo abulindire ddala bukye
alyoke yeekube mu lidda gye yaggyibwa. Wabula kino nze saakimanya mu kusooka era ekiro kyonna nasula ntemya bukofu nga ndowooza nti wensumagiriramu akatikitiki ayinza okumpitako n'ensubwa okumanya bye nnali njayaana okutegeera. Eyo mu matutuma era nafuna endowooza nti osanga alina ekkubo eddala mwe yali ayise nga yeebalama enjogera y'ekkubo erimu eryatta wamusu okumutuukirako. Era endowooza eno yankuba amagimbi mu ssuubi lye nalina, wabula olw'okuba tewaali bujulizi bumala kukkaatiriza kino bwe kyali kituufu, naguma ne nsigala nga mmuguumiisa okutuusa obudde lwe bwavaako eddiba. Bwagenda okukya ng'obunnyogovu bw'ekibira buntuulidde wamma nzenna nga nsanyaladde n'obukoowekoowe. Otulo twali tulippye emmunye zange natwerako nga nkozesa omusulo ogwali gugudde omungi ku nsiko, era bwe twakendeera ne nziramu okutereera mu nfo mwe nnali mmulindidde naye ng'essuubi lyongedde okunnafuwa. Ku luno nali nsazeewo nti singa ziwera ssaawa 4 ez'enkya nga tannajja mubuukeko bukungu mungiye ebirala, wabula n'emu yali tennaba kuwera okugenda okuwulira ewalako mu kibira ng'obunyonyi bwekanga ng'obulina kye bulabye. Olw'okuba obwongo bwali bulina kye bulinze, olwawulira embeera eno nanyweza bunyweza kasaale ne nnyongera okutereera we nnali ngenda okumutooleza. Abampuliriza ndowooza mukimanyi nti Lwanyaaga y'ayogera. Lwanyaaga bigambo bye tuli mu kubatuusaako. Tugoberera tugende mu maaso. Naye obudde bwe nalowooza nti bumumala okutuuka we nnali muteegedde bwatuuka kuggwaako ng'omutemu tannalabwako. Gaatandika okumbuguma nga neebuuza ddala kyali kiyinza kuba kiki okumulwisa atyo. Wabula mba nkyamagaamaga, amaaso nagakuba ku ngo eyali efaanana okuba ng'ekonga lusu lwange, anti nagiraba ejja ng'eyita wennyini we nnali mpise okulinnya omuti mwe nnali. Obudde bwali bumaze okudda ku bunnaabu era wano wennyini we namanyira ng'okusimattuka yo erina kusooka kufa. Nagireegamu akasaale nga ngirinze eseetulemu ekigere kimu kyokka ngiwummula ekyenyi, naye beegenda okubuuka ekyo esala ekkubo edde ku ludda gye nnali okuwulira nga waliwo ajja aduumira embalaasi agiragira okudduka wala eyo mu kibira. Si nze nzekka eyamuwulira naye ngo yali emuwulidde, era wano we yakyukira n'ebwama mu mpompogoma z'omuti gwa ddundu omuwanvu ennyo ogwali ku kkubo kwennyini n'emuteega emunywemu omusaayi. Ekituufu wano obwongo bwali bunneetuzze, anti wadde oli nali muyita mulabe wange era ng'ekituufu yali, naye nali sinnayagala afe kuba waliwo bye nnali njagala okusooka okumanya. Wabula nga ntya nti singa nsalawo okusooka okumutaasa ku ngo era ayinza okunneefuulira n'anzita nga sinnaba kumumalamu maanyi. Wakati nga ndowooza bino, ye yali tayimiridde era mu kaseera katono yali amaze okutuuka we mmulabirira wennyini n'engo we yali emuteegedde. Ye engo teyamulinda kugiyitako n'ebuuka okuva we yali yeefunyirizza n'ebaka embalaasi omumiro n'egissa ku ddimwa. Munnaffe yali ku mbalaasi naye wano yali asinzittuse n'agwa wala okwesulubabba embalaasi ye eyali emutambuzizza olugendo. Engeri nayo yafaanana ng'omuntu gwe yeetaaga so si mbalaasi, era awo wennyini bwe yagiteera n'eduma ebaka eyali ayaayaana okuva ku ttaka yeerwaneko. Lwanyaaga bwe yatuuka awo nze kwe kumubuuza oba omutemu yali amuwaddeyo mu kamwa k'engo emukavvule, ye kwe kunziramu nti mu kusooka kye nnali nsazeewo, wabula mu kaseera ako kennyini we nakyusiza ekirowoozo, anti nagenda okulaba ng'omutemu ono mu kugwa obusaale bwe nabwo bwali bumugudde wala, kale nga talina ngeri yonna kwetakkuluza ku ngo eyali ewuluguma okufa, ate nga nali neetaaga okumanya lwaki yali apangisiddwa ntemule. N'ekirala nali sikyamweraliikirira nnyo, anti nga siyinza kumuganya kusembera waali busaale, ate ng'okusinziira we nnali ng'oggyeko akasaale yali tayinza kuba na kissi kirala kunkolako bulabe. Obusaale nze nali mbuweza era wano wennyini
bwe nateera akaali mu mutego ne kakuba engo mu mugongo. Saagirinda kwetakula ne ngiweereza akalala ne kageesimba mu nsikya, era ako ke kaagikubisa omulango ogwawaawaza ekibira kyonna. Eyali amaze okwesabira okufa obulungi yali mu kwemagaza nga yeebuuza ewava obusaale, naye yagenda okundaba we nnali nga yengo ekuba sikyakyala, era awo wansi wennyini omukka we gwagiggweeramu. Olwamala okukakasa nti ensolo tekyeyinza, akasaale ne nkaleega mu mutwe gw'omutemu nga mmulabula obuteenyeenya, wabula yali agezaako okuba ng'adduka n'enta akasaale ne keesimba mu makkati g'ebigere bye, era awo we yayimirira we yamanyira nti singa kamutanda n'addamu okuseetula ekigere ng'eyiye bavuunika. Namulagira okuteeka emikono gye ku mutwe era ne mugaana wadde okuseetula ekigere ng'akizza emabega, ebbali oba mu maaso. Wadde kino yali tayagala kukigondera, naye olw'okwagala okutaakiriza obulamu bwe teyalina kirala kyakusalawo. Nava mu muti mwe nnali nsinzidde okutirimbula engo ne nzikirira ng'amaaso gombi nga mutaddeko si kubanga akozesa olukujjukujju n'abombera mu kibira ekyali kijjudde emiti egyakula ne giwola. Nga ntuuse wansi era namulagira akiwuke ankuba enkoona, olwo ne ndyoka mmuteekako ekiso ku nsingo nga bwe mukaka ambuulire lwaki yali ayagala okunzikiriza ezzira kumwa. Wadde nali neetaddeko akakookolo, naye yali asobola okuteebereza nnyinza kuba ani, era oluvannyuma lw'ekibuuzo kino yeekanga nnyo n'ayagala akyuke alabe oba ddala nze nali oyo gwe baali bamugambye okutemula oba nali muzimu. Wabula saamuganya kukyuka, ne mmulabula nti waagerezaako ng'omutwe gwe mbwawula ku kiwuduwudu kye. Awo yali takyayinza kudda kugenda mu maaso na kwagala kukyuka, era omutwe yaguzzaayo buzza wakati mu kukapu ekyenyi. Ekibuuzo yasooka kufaanana ataakiddemu, wabula nange nali muzibu nnyo nga sisobola kumuganya kusigaza ggume, era mu kaweefube w'okubimuggyamu namuyisa ekyambe ku kutu katankumweko. Ekikolwa kino kye kyakola ng'enjogeza n'ambuulira byonna nga bw'ananaagira avumbeera ng'akatadooba akayisibwa mu mbuyaga. Ng'amaze okumbuulira ani yali amupangisizza ntemule, yansaba nti bwe mba nsazeewo okugenda okuwoolera kimanye nti omwoyo gwe gwali gwa kumperekerako, anti nali namutegeezezza dda nti oba ntya ye nali siyinza kumulekera bulamu. Kale olw'okuba yali anyiigidde Mawanda eyamusuubiza n'agaana okutuukiriza, yasalawo omwoyo gwe gukolagane nange amusse, naye nga Mawanda kalinkwe akoleddwako anti bulijjo n'ebibi bisiŋŋana. Bwe nawulira ebigambo bye ng'oggyeko ekisa ekyali kyasimba edda emirandira mu nze ekyali kintuma okumulekera obulamu, ate nafuna n'ekirowoozo ne ndaba nga nnyinza okumweyambisa ng'omulwanyi wange ne tuddayo kumu okutabaala Mawanda. Era ekyo kyennyini kye nakola, ne musonyiwa okumutta, wabula ne mmutegeeza nti alina okukolera wansi wa biragiro byange, kye yakkiriza nga bwanneebaza okumutaasa engo ssaako n'okulekawo obulamu bwe. Ku lunaku olwo lwennyini ebimu ku biragiro bye namuwa kwaliko eky'okuntwala gye yali awangaalira ansabire obubudamu ngire nga mbeera eyo nga bwe nneeteekerateekera okutabaala Mawanda. Annyinyonnyole lwaki omutima gwamuddugala nnyo gutyo. Munnange eyo y'engeri gye natuuka wano bwe bannyaniriza okuyitiriza n'empeebwa n'obukulu obujjudde ekitiibwa, era nze yajja nkole enteekateeka z'okugenda okwesasuza eyalanjagaliza amagombe. Natuuka ne mbivaako kuba emirembe n'obuvunaanyizibwa bye nnina wano tebiŋŋanya wadde okuggyawo ekigere ekimu kiti. Mpozzi oli munnange yaŋŋamba nti nga tannafa alina okusooka okuddayo n'atuyiza ensi ya Mawanda, oba ye kennyini Mawanda ng'amuvunaana okwagala okumuttira obwereere ate
ng'omulimu gwe yali agumukoledde. Emboozi ya Lwanyaga yandeka nyeenya mutwe olw'ensonga eziwerako. Ekisooka nali neewuunya ekyaviirako Mawanda okutamiira atyo obuyinza n'atuuka n'okusaanyaawo bannaalumanya ne bassaalumanya. Ekyokubiri, omutwe nali ngunyeenyeza obuvumu Lwanyaga bwe yajjanga akozesa yonna gye yayitira, anti nze nali namuleka atya n'okusala enkoko, naye bw'abanga ddala ye yali yatta engo mu ngeri efaanana etyo, amazima nalina kwewuunya. Nga mmaze okuwulira ebyo n'ebirala ebingi ebyampuniikiriza, ekirala kye nnali nsinga okwagala okuwulira yali mbeera Lwanyaga gye yalekamu kannyinaze k'abasirika bamanyi, era nga sinnamuyozaayoza kusimattuka ebyo byonna, nayagala ambuulire omwana wa nnyabo yamuleka atya. Ekituufu bye yanziramu tebyalina wadde akakwate ku ebyo bye nnali nsuubira, anti ekyokuntegeeza nga Mawanda bwe yali esalako kannyinaze olugalo oluvannyuma lw'okukaabanga bulijjo nga kabuuza ludda wa gye nnali natwalibwa, kyansiiwa nnyo, ne mpulira nga siyinza kugumiikiriza wadde ekiro ekimu kityo okuyita nga sigenze kwambalagana na Mawanda. Wabula Lwanyaga n'antegeeza nti oli gwe nnali njagala okulumba nali siyinza kumusobola okusinziira ku ngeri gye yali yeenywezaamu mu byokwerinda bye n'ekitundu kyonna okutwalira awamu. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula yaffe ey'omwenda, emboozi ya Lwanyaga entemula emmeeme, si entyemula naye entemula emmeeme. Mu kitabo kyaffe kino Ekkataala ly'Olugendo ekitundu ekyokubiri bw'etyo bwefaananye, okutuusa omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala ey'ekkumi. Atakuumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba bankuumire, buli omu gy'ali nkusabira obeere bulungi era mweraba.